bamusizaako amannya yenze Omugunja. Waliwo amawulire agatambuzibwa ng'abantu bapositinga bagamba nafudde. Abatambuza amawulire ago simanyi kigendererwa kyabwe na oluddawa we bafuniramu, naye bifo nga tonnatambuza mawulire ago kale nze oyinza obutambalirira, kubanga nze ng'omuntu nali mbaddeko ku social media, ebyo mba mbimanyi nsobola obigumira neerowooza ku famire yange, kubanga buli wokola vidiyo n'ogiteekayo n'ogamba Mugunja afudde, gwe kimanye abafamire baba balina okunkubira, mikwano gyange buli omu aba alina okunkubira. Bw'oba okyalina embeera bindeega n'otabakwata, oli mu mutima alowooleza ddala nti ndabika nakoze eki. So nsaba kubeegayirira abambika bambi temuddamu kukikola, mundeke gye ndi, nange nina ensonga zange lwaki kuba n'abambika tewaliwo yali ansinga kunyumirwa beera ku social media, naye bwe mba nasalawo neŋŋamba akambeera eno ebintawanya tulabe engeri gye tubifikisinga nga tebiri ku social media, kitegeeza nsaba busabi mundeke mbeera eno. Waliwo abankubidde twagala kuyamba, neeyanziza nnyo naye sirina buyambi bwe neetaaga. Ebimu ku bintuusizza ne ku mbeera obulamu buno kati bwempitamu, ebimu ku byo y'embeera y'okuyambibwa ebyo, olinajja nzize kuyamba. Kakati abamu ku batuyamba bano si bonna, naye mulimu abajja ng'ekigendererwa si kyakuyamba, ye n'akuleetera n'akuwa naawe n'ofukamira ne weebaza neeyanziza, naye nga tomanyi by'otutte, naye nga yayitidde mu kukuyamba. So n'olw'ensonga eyo neeyanziza nnyo omutima ogwo, naye nsaba mundeke nja kubimaliriza. Maybe omuntu yenna awulira nga yandyagadde okunnyamba, kyoyinza okunnyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayirirako maama omulungi, maama Alima Namakula ansonyiwe. Bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa, teriiyo buyambi bulala bw'osobola kumpa. Oba obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako oyinza okuba mbadde osobola obwetuusaako, naye ku kyobulamu maama Alima naawe nasobya, mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke, naye nsigaze obulamu. Waliwo abantu bange abagezezzaako okwogerako naye omwegayirira, naye akyagaanye. Era ndowooza akatambi kasembyeyo kola bw'ati bwe yagambye. Omuntu waba musiru naawe ofuuka musiru. Recently oba ojjukira nti waliwo yampandiika njogerako nti atutte emmotoka yange nga tikitambula naye nga kimukoledde, naye nga ali ku nze. Kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba people knows me. Kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba people knows me. Sisobola kuddaawo nti ate nyombe n'akavubuka akakatandika okuyimba. Tetuyomba. Nze gyendi sirina tabbu yonna, era ekyokumbika ndowooza yekimpalirizza puresha gye muli okuteekawo. Nze mundeke abakyali mu bulamu obwo kuyimba TikTok, mbagaliza buwanguzi, mbagaliza birungi, otherwise byonna sijja bibanyonyola, kubanga ate we nagamba bibanyonyola muyinza n'okubiddukamu nga temunnatuuka ate ku ffe bye tutuuseemu.
Mukama bankuumire. Saagala ate kuddamu wulirayo omuntu mulala nti Mukunja yafudde. Akatambi mu bugubi mu kwewaayo nsazeewo nenkakola yadde ebintu bya kamera ebyo nabivaamu. Kale Mukama bankuumire. Ndabye vidiyo eno Maama Halima Namakula gye yakapositinga ng'akaaba. Era bangi muntaaginzeemu nga mugamba Mukunja kye wakoze kibi nnyo okuwamba emmotoka ya Maama Halima era bagenda kusiba. Now I want to ask you, Maama Halima kye yakola ng'ali wamu ne Hanson Baliruno ekyokubba ssente zaffe zonna ez'omu ssako, ekyo kyo wano mu ggwanga tekimenya mateeka, kyo mwakitongoza tekikyamenya tteeka. Abalala bagambye Mukunja mwandibadde mwogera nabo mu bukkakkamu nga temutuuse eno yonna. Now let me tell you, eyo nabbi akamotoka aka eyo Halia. Abantu bano sente ze badduka nazo zigula buno obumotoka kano ka Halia obumotoka nga 8. Lwakuba essaawa eno mulaba nze kane sente ze badduka nazo ez'abaana. N'oyo agamba nti saayogedde nabo mu bukkakkamu. Wuliriza koola eno nabadde njogera ne Maama Halima this previous week mu mirembe. Wuliriza bye yannyanukudde otegeera abantu b'ebitiibwa bano be tutya. Maama Halima Namakula nkulamusizzaako nnyo. Kale munange Mukunja. Ontegedde otya? Susula namba. Mami, nina akasonga akannumya omutwe ne ngamba akankunoonye. Waliwo ssente ze twasevinganga mu Wuma mu mwaka gwa 2022 omuyimbi Hanson Baliruno kuba gwe waŋŋambanga okuteerako ssente si wekyali nga tulejala era ssente nazisanga ku simu ya Hanson Baliruno nagenda okulaba agenze mu Federation ewa Mr. Eddie Kenzo ate nawe kwe nali ŋŋumidde ate naawe nkulaba wadda mu Federation kati siriimu mu Federation. Nze teri waggulu wange. Kati ate sente zange lwaki oba ozisaba ba Federation ng'ate nze naziwaggwe ne Hanson obanga agamba buli alina sako gy'akulira bbeeyo sente ajjayingire mu Federation. Ye Museveni. Kakati obanga owaabira Uma eri ewa Kenzo. Anti mami naawe mba nkuwaabira. Kakati nette tontya. Mbaabira. Wulira eno ze sitya. Kati nze nsaba bwente mu bufunze bwe tubanga amateeka ge twaliko mu kusondanga ssente ezo nga tuziteeka mu ssako baatugamba nti tugabana ati buli luvannyuma lwa omwaka nga guggwako. Okuva 2022 mpaka kati mu 2024 omwaka teguggwangako. Lwaki tetusooka ne tugabana ssente zaffe then ne tulyoka tulaba ebya Federation kubanga Federation ezze luvannyuma nnyo. Yes. Ani? Hanson Baliruno. Ate nga sinze nzekka yamuwa kitegeeza n'abalala bangi abamu wakati yava mu Wuma n'adduka mu Federation. Kati mami awo njije ekibuuzo kyange ekisemberayo ddala bw'abanga Hanson gwe wali okola naye mu bya ssente yadduse ne ssente z'abaana bonna ne yeegatta ku Federation ate naawe lwaki watuleseewo era naawe n'odduka n'ogenda mu Federation Hanson gy'ali nga yadduse ne ssente z'abaana ate n'otazibanja n'osirika busirisi. Anjijeeko Mukunja atasera kyonna ky'oli ekikuluma na kyonna ky'oli kye wafuuka oba ekikakampa oba ekiwemmeneku oba wafuuka mazzi oba wafuuka musulo oba mukojjoba oba nagisi kikusaana. Nze buli kyonna ekikubonyabonya Mukunja atasera ndi mabega waakyo. Nze siri nabbi si nze Yesu naye buli kikutuukako kyonna kikusaana. Kivubuka gwe ogenda bonaabona ogenda kuzunga n'ensi eno ogenda kuzunga buli kikutuukako kyonna kikugwana. Nze Romanzi ayogedde olirya ne kubbi awo tonnatuuka tonnabonaabona olirya ne kubbi w'abaana bo nga n'ekyokulya okinoonya tokiraba.
Kavuma nedda abantu Kafuma Davis owegundi ene wa ezirogwe abantu abamu babonabona olw'ebibi byabwe mulekerawo okusaasiranga abantu nti olw'okuba mukunja atasero basirimu yamumalawo amumalewo amutolo nalwo lugwe tumuziike tudde ku kirala tunabeeranga ku ekyo abantu abamu temubasaasira babonaabona olw'ebibi byabwe bye bakola mukunja atasera mu byonna by'oyitamu jjukira embeera gye wayisaamu Shiba jjukira embeera gye wayisaamu Shiba bano bombi bafaaki balwanira musajja balwana lwa byanfuna balwanira following balwanira recognition oba nga balina ekikusike ekibalwanya ife bannayuganda kyetutamanyi gano ge mazima nze Eddie Mezaya omukyala ono Zubeida mukyala muyivu era yasoma awamu ne ttiimu ye yonna nga bwe beegasse okulwanyisa Jennifer Furufiga bonna bayivu in fact bonna batikkire balina amadiguri ne zidiplomas okuddako Muzeyi Kagatto ye gwe simanyi bulungi ne bano abalala nina obukakafu nti bayivu era bategeevu ekigenze ewala. Jennifer Furufiga si mukyala muyivu era teyasoma era tavangayokko ne yeewaayiriza nga yeeyita omuyivu nedda akyogera lunwe nti teyasoma naye kiva ku ki abantu abaasoma okwegatta balwanyise omuntu ataasoma bubeera bujja oba nga balina ensonga zaabwe ng'abantu ebyaddala abantu bangi mu Uganda naddala abaasoma abazadde abaaweerera abaana baabwe ekyamazima abaana baabwe ne bafuuka abayivu abantu abo bonna tebaagala Jennifer Furufiga kubanga babeera bawulirira ddala era nga balaba nti baaliibwamu olukwe abaana baasoma bamala ebiseera nga basoma abazadde baamala ebiseera nga baweerera abaana baabwe abamu beewola looni abaana basomera ku zirooni abaana ne bamala okusoma ne batafuna mirimu kyokka Pulezidenti Museveni n'alonda omuntu ataasoma Furufiga n'amuwa woofiisi eya Presidential Advisor abantu bangi nnyo abali ku Secretariat awo NRM nga baluddewo abantu bangi nnyo abaalwa mu NRM okugeza Eddie Mezaya nga mu butuufu bangi banyiigira Furufiga era bangi tebamwagala era bangi bamuwalana nga bagamba ono abadde yakajja n'ajoyininga NRM Pulezidenti Museveni amulaba atya ate abantu abalala balaba Furufiga ng'omwonoonefu bagamba awemula avuma ebintu bwebito balaba nga talina discipline omuntu ayeeyisa bw'atyo Pulezidenti Museveni amurikogonizinga atya naye njagala ŋŋambe abayivu bano Zubeida ne ttiimu ye mwawule omukisa oba mwawule amagezi amazaale ku magezi amayivu omuntu ayinza okusoma n'abeera ne diguli nga bwe muzirina diploma zammwe zi PhD masters simanyi byonna byonna gye bikoma naye ng'ate talina magezi mazaale era nga talina mukisa omukisa gumu gusinga ebitabo ebyo byonna bye mwetisse Zubeida y'ensonga lwaki mwegasse mwenna abayivu mulwanyise omukyala ataasoma ekirala njagala bannayuganda mukitegeere nti Jennifer Furufiga erinnya ly'alina liruma bangi eryaddala abantu bonna mu nsi baagala okukola erinnya they want to be recognized mu nsi yonna teri muntu atagala kubeera recognized era ekintu ekirwanyisa amawanga kubeera butaweebwaŋŋana kitiibwa nti eggwanga bwe liti linzalawa katulikube gundi anzalawa ne begaba maka bwe babeera nga abafumba ababiri tebeewa kitiibwa mulimu azalawa munne babeera bagenda kulwanagana buli kaseera kati kyekizibu ekiri ku Furufiga nti abantu bano bamuzalawa balowooza talina disipulini balokubanga teyasoma balowooza Jennifer ebintu by'alina byonna abirina by default ng'ate nze ndowooza nti abirina kuba nteekateeka za Mukama
Mukama Katonda yali alaba nti waliwo abantu abaasoma ba Zubeida President Museveni n'atabawa mirimu kirizo bagaana ate n'ekirala omukyalo ono Zubeida agezezzaako okunoonya emirimu ku Direct Media kirinako obukakafu yaweebwa time lag oba kiriyite probation ku BBS TV ne bamumma omulimu nga talina kyabagattako n'agenda ku TV endala NBS era nayo ne bamuwaayo okumugezesa kumpe obalabe bwayogera nga talina kyabagattako kati Jennifer Furufiga okubeera nga alina TV kwakola ate nga kkirizo bagaana ne ku Bukedde Furufiga teyasaba mulimu essimu yava mu State House ng'eragira Bukedde bateeke Furufiga ku mpewo kati ebyo byonna biruma babuuza abaasoma lwaki ataasoma yali mu kino ekintu ekirala emikwano Furufiga gy'alina omuntu ataasoma abeera atya n'emikwano egyo gyonna ng'abaasoma oluusi Furufiga abasookayo ekyo kibaluma ago ge mazima ekintu ekirala omusango ogw'omukyala gwe bayita Zubugundi bamuyita Hajati Zuula ogw'okusiisa Haji we Furufiga yali tiimu Haji Zubeida ng'ali tiimu Hajati Jennifer Furufiga n'abawangula era mulabye abantu bangi nnyo abavuddeyo okulwanyisa Furufiga abaasoma simanyi balooya bannameere simanyi baani bonna abantu bwe batyo ab'amadiguli nga beebuuza omuntu ataasoma atuwangula atya kyenayisa omukisa n'amagezi amazaali ebyo byonna biruma abantu bano ekirala Jennifer Furufiga ayingidde mu bintu bingi bo bye balowooza Jennifer Furufiga talina biyingiramu era abantu bangi beebuuza abiyingiramu ngaani naye ne beerabira nti Jennifer alina woofiisi eya presidential advisor kirizo bagaana emirimu gy'akola omuntu oyo gy'aba alina okukola kuinsightinga okulaba problemu eri mu bantu ba bulijjo n'akola ripooti oba n'alaba bw'abayamba kubanga gavumenti yamuwa ofiisi eyo bannayuganda kye bataagala kukkiriza nti omuntu ne bw'obeera ng'omulaba ku kyalo ng'omusinga ebitabo omusinga obugagga omusinga ekitiibwa bw'afuna woofiisi kirizo bagaana aba akusinga era omuntu mu Luganda tulina olugero olugamba akusinga kukubya bw'okutte kakati waliwo omusango omulala ogwa Muzeeyi Kamaali Muzeeyi Kamaali ali tiimu oba Furufiga ali Muzeeyi tiimu Kamaali kakati ate Zubeida ne bajja ne balaba nga Jennifer Furufiga ayingidde mu tiimu mu bintu bya Kamaali era nabo ne bajja olwakiri yatusinga luli kati bano ne bajja ne bayingira era mu tiimu ya Kamaali bo ne babeera ku opposite era basobole okubeera nga balwanagana kubanga weebuuzeemu nti omukyalo ono Zubeida kyamuyingiza mu bintu bya mu musango ogwa Muzeeyi Kamaali Jennifer gwali mu kiki olajagamba nti ne bali beekubira enduulu yes naye kaakati bebeera nga beeyingizaayo kiba kitegeeza nti ekibalwanaganya bano bombi biyingiddemu ebyenfuna oba ekitiibwa oba recognition naye ng'ensobi yonna eva ku Jennifer kubanga teyasoma ate nga ali successful abantu abasinga babeera balowooza omuntu ataasoma era naffe twasoma nga batugamba okuwona ojja kubona atasoma abonaabona kati Jennifer Furufiga bwabeera nga ali successful erinnya alina nga teyasoma akasente akagula emmere gy'aliisa abaana be akalina kkiriza obagaana abaasoma bonna balina omuwalana ekirala waliwo ekintu kye bayita deception abantu bano abaasoma bakosa deception baba balwana entalo zaabwe baziteeka ku Kyagulanyi nti Bobi Wine yakuyamba wano osiba omuvuma simanyi gundi yakuyamba simanyi Jennifer Furufiga gundi Catherine Kusasira yakujjawa basobole okupuulinga kye bayita public sympathy kirizo bagaana abantu abaasoma balwanisa ekintu kimu reverse psychology na deception kubanga gwe bw'obeera nga bamuyita ani Zubeida olwanagana ne Furufiga lwaki oyingizaamu Bobi Wine Bobi Wine yakusindisa omulwanire entalo zaabo mumuvumaganya Bobi Wine lwaki oyingizaamu Catherine Kusasira lwaki oyingizaamu bamuzeeyi Geoffrey Lutaaya lwaki oyingizaamu abantu abatali mu ntalo zaabwe kubanga banoonya okubeerako beekwata ku bisubi jangu nga gwe beyannako lumba omukazi lwaki oyagala okwekwata ku balala nti nofune amatabi ge weekwatako musimanyi bakulusuumu baani vaayo obuntu omwo naye nze njagala mbategeeze nti omukyalo ono Zubeida lyayogera ku Furufiga byonna bya bulimba
Jennifer Furufiga azalibwa mu Kibuga district. Era Jennifer Furufiga gyaziikibwa akaloba kayita Nkungu. Nze ndudde ne Furufiga emyaka gyonna mmumanyi. Tavangako Masaka, talina muzadde we Masaka. Ekitegeeza omukyalo ono Zubeda byagamba byayogera ku Furufiga byonna bya bulimba. Kuba Furufiga azalibwa mu Kibuga district. Mmaze ne Furufiga emyaka 25. Tazalibwangako Masaka. Wabula alinayo mikwano gye. So vayo olwanagane ne Furufiga teweekwata ku Bobi Wine tabiriimu n'abala tebabiriimu ntalo za muziri babiri yamwe babiri ate okusoma kwawule ne ku mukisa. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.